Uganda Diaspora Culture and Tourism Event presents East Africa Culture and Tourism Expo Dallas, Texas 2023 from 1st to 4th July 2023. Registration fee is $250 and vendor table $500 payable at Post Bank Uganda account number 11100370000790 or www.udcate.org and send proof of your registration to presidential@gmail.com. If you come from Uganda, Kenya, Tanzania, Rwanda, Burundi, South Sudan and DR Congo, this is your time to explore, learn, share ideas, discover new places, make friends and have fun. For more information, call +256 7833 77999 or WhatsApp +197 279 91241. The East African Culture and Tourism Expo Dallas, Texas 2023 is powered by Nile Holdings, Post Bank and Teddy's Events Deco. Jajja wa LBC okay abana kujajja woyo basi mbe amala ngamutona fa mwaka ki yafa 2011 LBC bamzala 19 bano bawangala Elvis wa 92 eno family ogiraba tonyumya ekibuuzo ekyo tochigeza olina ekibuuzo kye tonyumya tuli mu mitwalo 10 tonyumya gasiya woyo tochigeza don't do the man has supported me for all these years alina line yagikanyuganya togeza manyi jolaga jako tosula line alina line yogenda ku Nimrod Itavije tugendo premiering after this one at 9 p.m. Nimrod olimba ro yaluwadde big up full time. Era nangamba mwogera ku WhatsApp. Twogera era yalumpereddeyo. Mukasa ku bintu byatukoze ku Nimrod. Nenda mugende mugamu. Nimrod mwogera ne mukasa. Welcome to a special edition of Kasuku Live. Naye naba mpulika wandisebedde maso. Solo kwogerera mu microphone ko wano. Oyagala kubanga abantu tebagamba nti banda byengu nkisinga. Naye bakisi yo Eddy eyiza comment ya. Naye abasajja gye bali. Ayocha munne kisi no. My wife says I'm a very good kiss. No, in the context to mentioned is if a man is kissing you. Ne mu family ya jo jeziri. Eche. Kiss jeziri mu family ya. Nedase. Twazira bakosi. Nadansa bamukasa. Nsala mukasa. Tochigeza. Mu bakazini. Nsala mukasa. Naye bale Eddy side sakubuziza. Noza kati mukyala mayanja abolonga bubolozi. Kuba wizo si abadde asigalidde. Nga yatalina kaakoze ke boogerako. Noze ekirya. But I am so ne Mr. Peter Kyetegeera. I'm so happy. For anti kati era ono omwana ebintu byakola byakutwawula bwawuzi kati golero ta soda eri wakati mwana gwe soma ekigambo kino mwana kigogamba ono omuwala ono ne badya bola bali babiri jangu ndi serious soma ekigambo ekyo Kasorite. And a glass? Tebagambye okyogere bagambye kisomye kati okibulidde abantu bakitegedde ne ffe tuli mu holiday tugera munywa paka kejenge ate n'ebyo nga bica owaayi leetayo buno obugiraasi obulala bubiri buno bwe buti buno bu empty kuba Kasuku wa leero soda ogitutte ereetamu ejjudde yanguwa tokirwamu nnyo kati wakenyenyezaani mugumu bawe kamunyenye for starters muddugavu negwe omanyi obunuzi
ezo flavor ate endala nnyo nga mula vanilla strawberry biki enonda kasane wankubadde oyagadde tukakasa bya kisiro sikitegeera nyash kazini nga yatabuse gwe Palaso namusanyukiddeko nnyo omanyi newabaddeyo no saabaddeyo wate walabiseeko olunaku lwajjo lwonna and saawe bwa mulimu ani akube kono Katikkiro si yabategese direct naye Keeza yabaddeyo be bamukuba ategese Keeza munna naye kyembadde gamba invite yadde agimpadde naye ngaabi ebigambo mirundi bye yayogera yabadde kyebagenda okukola genda olye n'enkoko yo Katonda yakuwadde amagezi naye lekica nkowa lekica gwe bakutema butemi kuba gwe ya not lecturable nadde mbagamba eddaala lya lekica. I am so happy for Palaso because it's not every day Kabaka okuvaayo n'agamba nti oluyimba lwo lumunyumira ku dduyiro naye Big Brother agambye kimukoze bubi Kamiri yagambye n'agamba agaye Ssaabasajja yeekubidde mu dduyiro ezize teziriimu ate nekiraba nga waliwo point nekikomyawo kiri lumu Mukasa kye yayogera abantu ne bagamba ayogera bubi bwe yagamba nti waliwo ennyimba za Jim nga up and wine ate ze badde nibabulinza ayogera ekyo kyokka ekiriwa nti up and wine banange gyenvudde nti aluwulira mu Jim luliwa banange gyenvudde bwentunula banange gyenvudde akarabi kalwakwata yamulabye yadajja nakola akayimba k'abanako abawoza musiba gyenvudde wabadde wabiri naye kati kabaka alinako paati mu bulamu we waga nti nembonaabonaawo tavangako wabi kati amutalina ayinza okubamu ekizayiro negwe mukwano gwa Jjunju Palaso bamugamba ekyo kuba nawulidde bagamba bagondi bajimuso mu Palaso yabagambye kabaka yamugambye nti abo balutalo baveeko gwe nnamba emu wa Uganda musana yagamba ekino n'okitwala what do you expect from Jimuso kabaka yagambye Palaso ti ye nnamba emu Jimuso tebamuggyako hadith Jimuso mulekeko kati abajimuso babujwanga yaŋŋaye nti omusajja bamugambye gwe nnamba 1 mu Uganda teryakusinga sirowooza nti kabaka asotawaana n'atuuka ku leva ezo zonna ate we yamuyitira ate nze nalowoozezza nti ne paasi yafuduse wa HRH Jjunju era kabaka agambye nti no the statement was clear kabaka yagambye nti mutabani yeebaza akoma abantu nakintegeka biki n'agamba nti waliwo bwe mba nkola dduyiro waliwo oluyimba olunyumira era lumu nayita mutabani wange Jjunju ne mugamba omuyimbi ono omumanyi nangamba mumanyi ne mugamba njagala omuleete anyimbiremu Jjunju n'amuleeta omuyimbi ye Palaso okiraba meaning Palaso n'okubeera ku mukolo was invited by the kabaka through HRH no whatever by the way I'll tell you this emikolo bwe gitegekebwa kabaka ategeezebwa tutegese bwe tuti kujja kubaako ojja kusiima osanyusibwe abantu bano wammanga gundi ne gundi teekaawo maama nedda ajeno bwati kamera temukwate oba toyagala kamera ekwate bana balaba n'emisango gyabwe n'emizannyo ono mwana muyitirivu ono BSC agenda tusponsoringa Budweiser egirasi tetugende naye eyo girasi yatuli bagenda nayo omulimu gwa influencing ogukole bulungi ate bwogera mu gavana ogenda babadde bamu briefing such that as the principal tabeera court of God okifuna bulungi kitegeera bulungi naye nga naye kati kitegeeza Palaso bamuwadde obwassa nedda Palaso kubanga tekiriyo ndabye gundi Josephat Seguya atutambuza mu angi ekirala saagala kwogera bubi abantu abamu bawolesa butamanya nzikiriziganya naawe Ssaabasajja teyagabye tagaba bwassa kati teriyo Masiyasi Ssaabasajja
tagaba bwassa. Sam Masias Walukaga. Ssaabasajja tagaba bwassa. Ate Sam Misaki. Ssaabasajja tagaba bwassa. Naye omuntu ateyita bwassa abantu bakaba talya bwassa baali babiri. Tebaliiwo. Paulo Saaka ne Mwami Matovu owa Frigo. Tebakisussa. Wulira. Naye omwana yagamba the right title Ssaabasajja asiima. N'akwebaza emirimu gy'okoleddewo Buganda mu kategore gy'olimu. Towulirangako ku Nandujja nga yeeyita Baroness oba Lady. Baroness yabeera ye female sa. Kakati ekigambo Baroness Nandujja asobola okyogera. Yes sebo. Lwaki takyogera? Olaba yayimba gundi. Yayimba ki? Oluyimba yabaakingako ku Silver Kyagulanyi. Mu Luzungu. Oluyimba lwali lwa Luganda. Naye n'aluteekamu eggono. Alina eggono oyo omukyala. Silver n'agamba bannange kiki. Omanyi bw'obanga ogenze mu show nga naddala bayimba obamanyi tewabaawo kipya. So for you to enjoy the show, wegenda backstage. There is more fun sometimes backstage than on stage. Okiraba naye Ssaabasajja asiima. Ate ekyokubiri bw'asiima gubeera nagwo omukolo ogw'okusiima. Effomo function. Naye kati palaso bamuwadde nga mmekaawo. Obwo bwerere. Babaŋŋambye nti awo Kabaka tokyajinga obeera nga amulengezza. Nedda. Kabaka basasula. Nedda. Temwonoona kitiibwa kya Bwakabaka. This is what happens mu mikolo egyo. Wabaawo budget. Era bwe bagamba nti abanaagabula emmere nti emmere decoration nti tents nti entebe nti kino byonna nebiwandiikibwa bulungi. Toto sente mmeka? Milioni 10. Saagala genda mu where that money comes from. But bwe zimala okufunibwa mu treasury. Bwe zimala okufunibwa wabaawo komiti ebeera etegeka. Komiti eyo ebaako ne treasury. Chairman ne treasurer era ko bitoji wa bebakola ki bebasalawo zino zigende wano zino zigende wali zino onasasula bwati. You are paid with a receipt. I'm very proud nino omukolo gwe nategeka nti nze nali event manager. So, some of the money would go through me or it would go through the treasurer to the recipient naye nga nze nina receipts. Era omukolo bwe gwaggwa n'ekuŋŋaanya byonna n'okunyako stepo nentekako stepo nentekako cover note. Emirimu ng'egyo lwaki totuyita? Tasobola. Nofuna wootuga nti yimirira awo. Anti gwe weegeziwaza nnyo bakufunira ekintu aye ne weetuuza wali maaso. Kati bw'omuyisa bwe neetuuza Mukasa njagala akyogerere wano. Emirundi egi nga nkola kaliisoliiso ddina ebugoloobi Royal Suites nga Mukasa muwa omulimu. Nengukola. Bulungi nnyo. Okay. Omusajja nwakwa you never trust no people. Ayinza okujjale n'akutuula mu maaso ne yeefuula nje. Nina mukwano gwange omulala. Twali tuggulawo 2K restaurant. Ne muyita. Okiraba? Kakati ne mugamba nti ajangu tukole ki? Come let's have lunch. Tewali nnyo kiriwo. It's just to have lunch. And there is a small transport refund. Musajja bwe watuukawo n'aŋŋamba nti nze ssebo no transport refund simwagala. Nze njagala kyabiri. Nawadde omuyitidde mmeka? Nga baliwo 5. But you know, can you imagine someone calling you for lunch? To have lunch and you know? Oba yali ava Nairobi. Ekirabika yava Nairobi okujjaawo. Kakati mbadde mbanyonyola. So abantu abayimbi tukimanyi it's a public secret ti abayimbi baffe bangi e Uganda oli bwe bamukubira n'amugamba nti halo ti waliwo omukolo Ssaabasajja yasiimye ayagala oyimbe ku mazaalibwa ge. The onus is on you the artist to say njagala ssente bweziti. Yes. Oli ne mu negotiating oba olumu oli n'agamba
bwe kuba nti mukolo gwa Ssaabasajja nze sisasu nkolera bwerere ngenda kukolera bwerere nga Misaaki bwe yagambye yagambye wa Ssaabasajja takyajinga kati gye bali abo naye nze saagala kugenda mu details ezimu but I know people who offer discounts. I have a service provider ye yagamba I'm offering 50% off. Abalala ne bakyajiga 100%. Kati ate waliyo n'abamu banegotiatinga naye from the beginning nga tebamubuulidde nti mukolo oba gwa Ssaabasajja n'abaako. Okitegedde? So but all in all njagala kozesa kakisa kano okwebaza Ssaabasajja Kabaka okubeera nti yasiimye Palaso goma yamuwaddeyo akakisa teyamusiimye yamuwaddeyo omukisa n'alabikirako ku mukolo ogw'amaanyi ng'ogwo. For starters Ssaabasajja okugaa nti muyimbi gundi ajje is a big honor. Two, Ssaabasajja okuteeka mu speech ye is another honor. Ssaabasajja okugamba nti oluyimba lwo lwawulirizanga adduka and the icing on the cake ng'olina ekivulu 2 months later. Era nze bwe mba Palaso sikola kalango eyo gundi nagirabye eri 58 seconds ya Ssaabasajja gye nkuba wali neteekawo Abe Mukiri ng'akola just voice over katono nnyo nti Palaso concert Lugogo kuyingira mitwalo 2 n'okomaawo no bookinga CBS obulango 100 buli lunaku every hour mukasa abantu banajyawo wali naye olina engeri gy'otayagala mu famire y'amayanja enkuba gyakubamu eri taktiko olina enkuba gy'okubamu eri taktiko kazini we yagambye tulisetinge music atandike yafulumiza dda yafulumiza dda aidu yatandise naye mikolo nambaka yagambye enkadde zonna mu kisero katugire naye munne yazeeyo mu kiraasi ani principal yazeeyo mu kibiina yazeeyo bamugatandika emisinde atadda mu kibiina asome kati abantu bafabire bebe yafulumiza bebe yafulumiza University of East Africa mwonoba nawe ndatembu yagenze Cavendish Duli yali mu International University of East Africa na yali ku mateeka. That's very good. That's very good. Noza banade bamuvunuulira Abaganda balina olugero luganti sosolibwa atafu kulyengedde kwamalira era naye addinga n'amawulu yagajjamu omukkuto kakananga ki ajja kumala agifune. Now, the reason why we are here today, Uncle Eddy, so called Chopeno. Today we are going blue. Okay. We are going blue. Ojirabi enusu eriao. Million yemune ekitundu. Obaluno lwali lusekerwawo. Today we are Choga sola kwe. Bajikuza wali mu supermarket. No ambassador of Canada yajimpa. Yeri yaruli. Nindako. Kwata. Ngambye iki. Ambassador of Canada yajimpa yansanga. Nagamba Kasuku, I love you so much. Webale kusaka sebo. Kwata. Webale kuba luseke. Luseke master. Nkoya abana abali ku social media okwo abatuteeka mu gundi mu competition. Jo luseke? Ate bati yabikola. Mbu ani asinga okuba oluseke. Just a shot. That's enough. Thank you. Thank you. Totya. Abadde awunya okulaba bawa ddala. Antu bateeka Bond 7 mu cupa ezo wali omuwulidde. Aka moment kano ntumiddeko nnyo mukwano gwange Tone Muyingo. Now. Omwana enzaalwa ey'empala. Alina musajja waffe gwe yagambanga. Bw'atambula ku kyalo okwo n'ekicupa ekya blue, ekya black label. Naye nga yaasuubira nti omusajja aba ayiyeemu kirala. Kati evanga omusajja aba ne black label ono ku kyalo. Black label amujjawa.
So today is a day of celebrations. Yeah, yes, man. Yes. I know this would have come on Saturday, but I chose to say no, let's celebrate here. 2 years ago, we started a YouTube channel. Kasuku Live. The idea was born by me. Ne abakulu bano nembe buzaako. Baga waibe tutandika ekintu. Tutandika. Ne bansubiza support yonna era gye babadde basobola bagimpadde. Sitoma. Ate nange nabye wasuubiza. Nobituukiriza. Guno mwezi. Ngamba from behind. Eri biza bitano ne wano ku mwezi tuli ku nnyoge. Guno omwezi ng'abiri. Guno gwe tulimo ogugwako ng'abiri. Nawulidde engalo zinsiiwa. Neziteekamu Vaseline. I thought it could be an honor, one, to thank everybody that has watched this channel until we made 100K subscribers. Yes. From the very first subscriber yasookera ddala ku channel yange yali nze. I was my first subscriber. Ne tujja netuweza ekikumi. The story of the channel is betukola channel yo video yasookera ddala gye twasokoteekayo yali ya Museveni ng'adduka emisinde. Actually, I just want to give the history of the channel before we go any further. Nasoka nenkola Kasuku 256 some like 2 years before this one came. 4 years ago. Yeah? Basically 4 years no, ago. No, like 3. Abagende kalangala abasimbudde. Abagende kalangala. Anti weekend. A weekend. So benkola channel yo ndoza video gye nasooka oteekayo yali ya kusaasira bwe babagoba eri lutaaya bw'abagoba. Channel nefuna I think like 300 at the time. Video when nakatekayo after then nakasangako like 500 views. Anyway, interest yang at the time yali nnyo mu website. You know I've done like 5 websites. Okuva ku yasooka ne Robert Sebunya ka UG256 ne tugenda ku art and culture jindala chao gye twakola Big Banga Kasuku live.ug zonna kuba ekyokuwandiika kyensinga omumanya oli muwandiisi era benali nsoma amawulire na mejaringa mu gawandiika saa mejaringa mu broadcasting olinga seeguya kati bino bya broadcasting najjayo lwa talent nti I was naturally funny. I would just say what I wanted and people were interested. Then I made a career here. But my calling was my calling was in broadcasting. But I majored in news writing and reporting. Yes. See broadcasting. Awo nomala n'ogattako psychology. Kati bembeera walimu bembeera tulina group yaffe bagita Media Works. Tuli omwo lockdown yetandisaawo mba introducing la website empya gye nayinaawo yali Big Bang News. Bangamba naye Kasuku, why don't you try out YouTube? Because kati go ina TV ina radio, you have the numbers, you have the content. Oyina abagoberera. Wow, nengamba okay. Esimu eyo gye tukwasa gye nali nkwata mu ngalo. Kati nengenda waliwo omwami ayina Campus B. Ne Katoni Stogon benayogera nabo inbox nembagamba ne banyinyonyolamu how it works. Then of course nenkubirako Alan Cruz nasinga okwogera naye nantegeeza nti essimu eyo esobola okukola. So neŋŋamba nti katutandike pap. So bwe tutandika waliwo omwami ali eyo ndowooza omwami Zamboki Junior ayina kyaliwe yeyita Zamboki Mate. Zamboki Junior ayina kyaliwe Jonathan oli kojja. Kati benyumya naye ku bya website yali yampereze wa kojja tulabe how can we make money from the website. Yes. Kati kojja mu interesting amugandira ne YouTube ngate bya YouTube byasinga okukola ki okutegeera. Nangamba nida let's do this. So the first video I put up yali ya Museveni ngadduka. Ebi yali akola exercise. I think nafunayo like over 300 views. That was like on a Wednesday. Ku Saturday ne tujja ntukola talk and talk show. Twaji recording that first talk and talk show. Ne tugamba abantu subscribe. Na twagenda over talk and talk show. I think nagenda awo nga tulina like 500 subscribers by talk and talk show. Then tugenda over mu talk and talk show.
nga tulina 2000 I think 500 subscribers. Video benji uploadingayo nagendo zuka nga minutes ezetago ku monetize nga tuzina nga ne basabu twabayisiza nga messages you can now monetize. So for me it was as simple as that. Within 3 days the channel was good to go. So money started coming in. Yeah. Nefutandika okukola okitegeera lwaki obuzo up to date the channel has been growing day by day. Tenyimanga omuntu eba narration abasobola ogikola nga ali yekka kati bwobaamu oba olina okukola n'obuza ku bya ssente. So of course I'm going to ask these guys what some of their favorite interviews on the channel have been, but before we go there we can have the award for you guys to have a look at. This is what it looks like. Already nze mbadde nagirabyeko dda naye njagadde namwe mugifiiringeko first time n'abantu bagirabeko kuba tubadde ffenna mu struggle essanyu lyabadde lingi ekipapula mujja tusomya ekipapula kyayuziddwa enoti ya CEO wa YouTube. Abatulaba Kasuku tabanyonyodde awaadi eno yaki twawezezza abantu emitwalo 10 bweddu. It is a very big bateko neno wokatera muhanginga mu office mudiro tekagene mudira. Nze njagala gamba bwenti mikwano gyaffe mwenna abali eyo I personally dedicate this to you, the viewers. Some we've agreed to disagree. Abalala ne muyomba abalala ne mwogera ebikwase ekisa. Omanyi teri kintu kinkwasa kisanga muntu akugamba nobaako kyoyogedde oli n'agamba akasajja ako kalabe kalina amaaso manene n'ogamba kati ndabe ya bugembe kyogamba nkuze kutuuka wano nga simanyi saizi y'amaaso kawandiseko bulungi. Presented Kasuku live for passing 100,000 subscribers YouTube. This is a dream. This is a dream to so many people, YouTubers out there. Abamu babaddemu for longer than Kasuku live. Naye tebannaweza na mutwalo. Naye thank you guys. Mikwano gyange mwe namba manyi muli bangi sijja kumenya manyi otherwise kizo okutwalira ennaku 2 nga nkyamenya abantu bemanyi ababeerako abalaba ne mu commenting abamu ne mujja mu inbox. Thank you guys. Let's toast to that guys. Yes. To what? Cheers to the 100,000 subscribers on Kasuku live. Sababu mara sharing ngonywa. N'akantu kano kawoma banna osobola nokola German dose kafule kafule kasale busazi kasale karwa kako kasale fenatu kasale tukasale 3 nedda 3 2 1 go. Well, it's blue label, so the effect is not like when you are taking some other neno kakuba katwanga chekakola entwanke bastabwe no bolole banti ye kyakola yakwata mu naye njale nnuma buli wala benyingo wakwata forget the blue label enjale nnuma mwatulize byokulya ayangu Eddy lekera awo my friend obatu kutwaleke wazauja yeba nayo zawuja akyaliwo zawuja wali siro linayitawo nga siraba gundi yenga nti ekyaliwo restaurant wali okay. I'm happy for her. Zawuja ali agaba omuchere ngalinga omuchere tagwegabya naye nze abantu bana bafumba omuchere n'ekizibu kimu nabo bagamba pirao nze pirao kye mutegeerako mayinti nebeera ndabirwamu naye tokikola sobola okweraba mukasa wadde mayinti face yo yatuuka waawo naye tokikola ayinza ogiwanika awantu nga nyagera. This is a push for you to maintain the office now. Which office? Kasuku yagigalawo dde oli omwana yagisulamu yafuna omulimu eggomba office tetugigalawo kuba twagikola nga tulina teekangamu mirimu gya oli yeebakamu bwebasi kali netugigala ale naabe nga yeebakamu yekka kati gwe sooka ogiteekemu ekigiraasi kino kibeeremu alinawe njagala okuba oluseke lwa ofiisi olwo naye maama
naye kikyota kubira luseke anze buli kimu kikubira oluseke kubanga mpeereza bantu nze kasita wangamba abantu balina kye nze kasita wangamba ndi wakola degree nga ya luseke digiri kubankube yaluseke wadooza ati najeweera fulira n'akola pate nga nayo ya luseke ne pate waliwo yagifandinga esuuti gye yayambala naye ya luseke nagiraba nga ekunukkidde nemanya nti wabadde sente mukasa sebo wagiranga ekunukiridde biki kwegamba olinga enjuki I'm very very worried naye nga yes guys thank you yeah, so especially what has been your favorite moment on YouTube? What is that one interview you have watched and felt like, wow, this is nyingi sincerely I can't single out one because olumu olaba eno olumu ezimu zimbamu ezinyiiza ne mbamu gyoyagala ogende ng'osalamu clips kwagamba nga mulimu moments ogamba this is a laughing moment I would love to have this again. Kati ennaku zino mirundi annimba luli yali annyumiza abalogobe yasanga kati nalyoka nnimba. By the way mirundi as is he deserves a pat on the back. Yeah. On manufacturing rise. On the contribution. Kasuku live. No muntu omulala. Tomanyi tubeera twakaggulawo. Chano betugigulawo abasookako baali ba Brian White awo ne Spice birthday ye wayitawo ennaku bbiri bino ebya Brian White ne bibaluka kati betumalaawo Brian White ankubira essimu anconnectinga ku mirundi Brian White yanconnectinga ku mirundi mirundi yali agenza omulaba Brian White amugandi n'omusajja wange ayina YouTube channel ye naye Kasuku mumanyi biki nti ojjotandike ng'okukola naye jjukira eri NBS yayetandisa omunyeenya era interview gye tusooka okukola yeyo gye yakubiramu NBS negenda platinum emitwalo bagyali 10 kati awo ne tutandika okuba nga tukolawo ne deire of course along the way ng'ovudde ku mirundi ne talk and talk show Isima naye najja n'asooka n'atuvuga Isima atuvuza emyaka gino gyonna. And his interviews have really been big on the channel. So big up on yourself, Isma. Full figure na ye najja atusindika. Yeah. Banji. So many have contributed. Jenkins, thank you guys. What has been your best interview on this channel? There's seen anyone in particular. Nyingi. Ne waliwo ya mirundi. Eriwa. Eri endala. Naye yali y'amaanyi. To me that has been yakankanya ekibuga to me that has been the worst. It has been the worst. And you complained about it from the word go. I saw it. Kati ya complaining and what are you having? You know what hurt me the most about that interview? That whatever Mirundi said yajja mu dakika ezasemberayo ddala era nze simanyi lwaki interview bwogiraba okuva eno yonna kuliriza nalaba interview eyo a friend called me omanyi olumu awe namba embula hakati ndabako oba 30 minutes nempozinga kati bwe mtereramu nendaba ya another 20 bwentyo kati njiraba up to 45 nojjako oli ankubira ngamba nti mwakoze eki kino nengati lindako sokendabe nenjiraba but there are issues olumu zembasagala nakwogerera ku ssimu ng'omuntu wemukubidde waali simanyiiwo tamanyi wendi tuyinza obutakwatagana bulungi Saturday nzija ngamba Kasuku nti naye omanyi awo waliwo ekintu that was a blunder. What hurt me kyenene nyako nali nina mugamba salako eddakiika 12 actually zaali eddakiika ndowooza nga 6 oba 7 ezisembayo such that buli muntu bw'agenda okulaba alabe ki ekyenjawulo. But that was the worst interview I have seen on Kasuku Live. And we had a private chat. Adrenaline with Kasuku over it. Na ye, yeah,
we are all humans. Yes, we all make mistakes. Ate ekirungi likes twazifuna. Nedda Mukasa. No, please don't go there. Please don't go there. What are you trying to say? The interview was pulled down. Buli kibi kibako ekirungi. Toyasamira wano. Buli kirungi tambulako ekibi. Mukasa. Yes. Fucking idiot. But anyway, but we've had lots of interviews. Now my YouTube chedagirabako. There is those interviews you do, and you're really certain this is going to be a very strict interview. Ngana wojikozo ojewulira. Wallahi nebazalawa. Nebaba ojokola ng'otuusa mukolo. Nebaga nti eno nebigiraba ebyana ebyo. Nebigiraba. By the way, special big ups to Twela Widokuwa Katolo Bwama. Katolo Bwama no. Naye yatandika eyiye. Yatandika eyiye. Never. Lwako waliwo ebintu ebimu. Katolo Bwama deserves a shout out. Abantu abetaaga okkoonako. Tamale emirundi. Katolo Bwama. Small access. Tamale Junior. Tamale Junior last year. Eddy tamwagala. Anti uliriza. Sina kigambako. Nabyo osikatidde. Bwensirika. Tekitegeeza nti saagala. Obogera kudda oluvannyuma. Ndadde nze ndowooza abantu kwegamba bonna. Tamale Junior last year ojjukira trouble yavaawo yali full figures okebevumene emirundi senior. Interview yava ku channel yangaawo. Era awo nenkola kali akokukama ento gimalamu amata. Namuze emirundi nga 2 January yo yenna yeyantambuza. Awo nkutegeera. Gwe nkumanyi nga wakamye nti bw'oba ekibere tekinajja mu saayito kita. Tetumaze okuweza emitwalo 10. Tulekerawo kukinunamu musaayi. I think kati twetaagawo censorship board. Kwani gwe tukyaza ne gwe tutakyaza. Lwaki? Kugamba okubeera nti omanyi wabaawo bw'oba ennyonyi bw'eba esituka wano. Lumu naflyingako saagala kutta bizinensi ya muntu naye nina ennyonyi gye naflying. Abatambudde ennyo mu Africa wano ekisaawe kyabwe kiriraanye olusozi. Kati ennyonyi bwe yasituka bweti eyava erandani okutuuka waawe yali oke nga nnungi naye ne gye bakozesa wano mu Africa ennyonyi bwe yasituka bweti yawogganira wagguluggulu awo neekanka n'obulokazi ne zeggula ebintu ne biwandagala. Andi olwokuba yali ya ssente ntono nga ndowooza ekintu kimu nti laba ebibiri bwe bigenda okunzisa kuba nali nsevinze paundi 2. But finally bwe yaterera waggulu nekibeera okay. Naye kakati naffe kwegamba there has been linda kukatono nnyo abalulaba omwami oyo tabanga ye Robert omukyotala oli bwennengera oyo muzungu. Okay. Si Robert oli gundi mama we gundi. Omukongo mama we Zolo. Abeere nnyo emunyonyo kabalagala. Ayinza okubayo. Anti ezo rentals. Furnished apartments. Ayinza oba kati yazze kugwamu. Anyway, mbadde mbanyonyola. Kakati Roba. Ye Roba. Roba oyo. Kakati naffe kwamba tubadde tuli mu kusituka. Togimalemu nga tetunava wano. Twagirese gye tunuulira. Ng'ogivuga kajja. Okay. Thank you. Kembadde ntegeeze. No, I'm fine. Eddy nkuyiremu. Nedda. Bakwe kasolaiti? I'm still fine, thank you. Kano kabulule bokalaba tekanywe munaku. Kakati naffe kati naffe bwe tulinnye wali ennyonyi ekoze eki ekoze buli kimu ategera mugundi autopilot. Kati bani ngani interview gachi gyotayagala laba eyakaye mirundi saagala kuwa muntu yenna antugaye tumenya. Don't be the fair. Put names. No. I'm the kubulira my mind. I don't care. One. Let me know. Badanga junior. Badanga junior. Kaya wisdom. Temumvumisa musa. Gwe gwese mbaye kwogera erinnya lye. Tasaana kudda ku channel. That one will not. Tajja kudda. Okay. Tajja kudda. Bulira tasaana kudda. Abasigadde gamba ninamu a soft spot for them. Much as sibaagala ku channel. Therefore, amanya njagaba censorship board.
Eddy. It's okay to be civil. Please tuweereza abantu batubeereddeyo ne bafuuka emitwalo omu 2 3 bana paka mitwalo 10. Omanyi kati bali emitwalo 10 mu 100 mu plus lukaaga. Wagala obawa amanya mbawadde owatuwaddani eri embuzi. ani embuzi Gaya agamba alina degree. Omanyi omuntu okuga nti yafuna degree ya multitech nga multitech is not a degree awarding ani gwokuba place. Sinna gwe nkuba oyakola bicom external wali fwe twasomera takolanga bicom external wuliriza I dare him nina akakadde esebo alete transcript yeah man alete transcript ku transcript takuba nti external award ebera bicom mwewa kino kankibanyumize teri mbona external no even kasito obulira mu qualifications oli nakugamba nti omanyi nze nakola gundi international law external international law evening internal no it's international law, it's international law. Ochiraba nakola mascom, it's mascom. Whether wasoma weekend, whether wasoma ku Sunday, ali kubigamba nakola mascom Sunday. Ochiraba anyway, guys, thanks for supporting us. Ngabe celebrating emyaka 10. Yes. Gwanvuma I don't mind. Go ahead. Emyaka nze jennina. Tuli bagumu nnyo. Sinafunayo muntu in the past 5 years muntu yali anvumye kibatanvumangako. Naye bakuvumye ebiso. Bw'obanga oyagala okubaako ky'oŋŋamba. Njagala onkolere eki osooka kumbuulira mulimu gw'okola. Eddy walesa akantu. Buli alina kyagamba kubulira omulimu gwakola. Occupation. Then tuleke tugende mu Onani Sendi ndi blogger. What is blogging? YouTuber? Ngambuza bantu channel yeri. Is it monetized? 1 2 bantu bameka. Channel kwendi associated to tulina emitwalo 10 oli nemeka. You are zero. Nti nina kakaaga. Then you shut up. You are zero. You shut up. Yeah. Omerico mayiba ayogerawo. In fact, shut up. So anybody talking to me njagala chino sifa what interview interview the wankola kolumu owa diaspora nenjogera ku musajja bamita Alex Binyenda yali musajja mu America eyo yagirabye nanoonya wamulabye nakamula emirundi eji muddamu wiki ejja naye buli lw'omulaba akujjamu ayangambye kwe kunyirira. I was watching, my friend watched and told him, who is this man saying your name? Nabadde ndowooza oli mu America. Nali simanyi kiwakomawo wano. I said I have to see this man. Diaspora Plaza. Kwe yagiraba nenga interview yali y'amaanyi. Naye nze njagala n'okwebaza abantu abateki waliwo abantu abajja nga asiima nakuwerezayo akasente ku channel kuno. Temba bagumu nnyo. Wabala batekinga time yaabwe nakuwereza message webale nnyo twalabye biki. In fact next nofuna nnyo messages. Kasuku interviews okola zitutwaliriza ekyeyo. I don't know exactly what they be meaning. Abera baba bakolanga akatadde muri. Tebategeeza kiri bwe kiti. You are both lucky. Mukasa wakola bwe wagenda America myezi 6 gyonna tewakola. Nakola nenkalubirizibwa. Wakola ku mulimu. Nayoza emmotoka e Wimbledon mu winter engalo nisanyalala. Nemva Wimbledon. Nedda naye ekyo wakola ensobi. Nze gayi bamuyita Ayatola Muganzi. Ayatola Muganzi ye muntu eyasooka okumpa ku ssente. Omanyi nti Ayatola Muganzi relative wagundi Prophet Elkanah. Oye prophet wonna mugoba. Bulira. Prophet naye bangobya. Erukana agende. Bangamba Kasuku tukwegayiride. Tata we yali Muganzi. Nerera nkubidde ko. Anyway, it might be the same family. Ya Kevin makalizo okufa. Mukatonda yali yabimugamba. Kakati mbadde nkunyumiza. Ayatola Muganzi alina akola car wash yali backing. Abale Bungereza mumanyi backing. Backing is in East London. Kakati nganze nsula South East. Nangamba yazoka nampayo pound yaga 2. Nangamba nkimanyi obera wa sister yagule mmere na buli kimu naye. Kwata mu 2 gano gakubeeremu.
gakuyambe okula bus pass nga bwonoonye emirimu. Kakati twalinga close era olumu nga nva neeka Sunday ngeeyo lwesikola ne ŋŋendayo n'agulaawo ebiseera ebyo nga nywa Stella Atwa. Yomanyi yazze? Stella Atwa bali mu Uganda? Stella Atwa abanairo bamuleese ne wali waffe mu Victoria waali. Anti gundi tebagamba ko Stella Atwa. ABV ekola Stella Atwa ye yagula Sabumira ekola Nairo. Negwe Stella Atwa yalinga lumyo omuntu ku macha baba. Oba twamunywanga bubi. Kumunya bubi. Bakere untero okukwatako buudi. But anyway nga mpaamu. Aye ng'olina okuwoza emmotoka. Kakati. So nampa omulimu. Wagireba. Nangamba nina car wash. Yo car wash nga ngimanyi. Nangamba buli Saturday ne Sunday. Anti okola Monday to Friday. N'ogenda n'osoma. N'okola ne mu Sainsbury's ekiro. Walokola mu Sainsbury's? Nali kola mu Sainsbury's evening. Kumakyani na cleaning job eri Mogate. Ndi wakubira ddala ekiro. Then n'ensoma. Kati Saturday Sunday nga ngamba gojja noyoza emmotoka. Because nave Uganda nga mmanyi okuvuga emmotoka. It's an added advantage. Okujoza. No, nti wabawo otegera bulungi awaddugala. Omanyi. Tosobola kuyiwa mazzi. Ate jjukira mu vacation yange ya S4 nali mu garage. Ngoli makanika Uganda. Sali makanika nali spanner boy. Kibuga yalina garage. Garage yali ya guy mukwano gwaffe. Chali wange bamuyitanga Ismail Babu. Awolaba ku Blue Room awo. Kati abamanyi awali Centenary Bank na Mirembe Road. Ngawo bayitanga wabafire. Wafire. Emanju awo Babu yalina garage. Mu kikubo. Mu lukubo. Ndotegedde. Awo waliwo garage guy bamitanga Ismail Babu. Era awo nayigira Oluswayiri. Olukuba mu S4 vacation ya. Olukuba nnyo olw'emmere. Kakati it's okay. Kasitagwa okuba oluwalabu lw'emmere. Kakati nkunyumiza ampa omulimu ku car wash. Winter 1995. Awo no banzala kuzazi. Katwa kyo mutota mukasa. Omuntu watakala. Mukasa. Kafa bakulu tukolese. Beautiful. Jangu. Bomalo je. Kakati. Ogera kutusa. Ngenda kuongeramu. Nenda kutusa. Ku car wash. Buli omukyanja. Kumitwale tulina. Otukamye wakola sente ku makulu. Emmotoka jagire kabano tukutwale. You started monetizing at 1,000. Now we have 100,000. Twava ku show. Twagenda ku show abantu bali bisatu. Tugenda okuva ku show nga bali 100 na uploadinga video ne yebaka agenda okuzuukuka nga bali 2 I cannot forget two people who have had so much impact on this show. Omba muita Matthew Carter, omulala James Muwanga. Matthew Carter ngenda kunyumya ke yankola wano ku mpeo as we celebrate emyaka 10. Muwanga yakola ki? Muwanga chengamba. Muwanga is one person who views everything on Kasuku live. Muwanga wa man. Channel manaisi nabategera bulungi YouTube. Nende editing ayo interview ya Muwanga. Ateze tewali channel Tetujirina ya processing anensi yako data. Ate yagundi. Kumande ngeno yagundi. Ngandaba ekyata. Ate yasome Kasule. Eyasome Kasule jeri. Jeri ne Alex Mukuru. Sinajja Alex Mukuru jeri. Aha, zozali. Alex Mukuru twalitandisa YouTube. Yes man. Twaite tunaba. Alex Wanjira. Twaite tunaba. Kiyenje yali akwata. Alex Mukuru. MC by the way ebambi n'abaana abo betaaga a bit of a shout out. Aina kayimba kapaka yafulumiza nema. Negayo omulala ow'emmango naye Nsubugani. What oli ala graphics? Yanti yoyo Nsubuga something, I don't remember the other name. MC Kiye. Ekintu ky'okuyimba yakita. Yafulumiza kapya. Yangamba akola poem. Nange yangamba ali mu poem. Njagala omwana oyo MC Kiye akole bwati. Noli gwagobye Lwasa ya musayinizo. Owabwino. Atambula ne Lwasa. Era olibe nali nkola ne interview ne Lwasa yajjirako. Nemmotoka baamuwadde. Ate baamuwadde. Oli obuuko owabwino. Wavumaano okava wagoba. Saamuvuma. Namubuulira ekituufu.
bamusayinize alina ne gadi. Rwasa akola mulimu ki? Gold dealer. Rwasa yali wa majje. Office eri luddamu. Simanyi yongerayo. Ebyokulya biriwa bize bakyafumba kale soko yongereyo naye mboze gena kuwambuwa nnyo Jenkins ndoza tukusoke tukomewa tugende maaso asoke tumaleyo waliwo akale kasigadde omanyi olumumbeera nyumya ekiro ate nenvaako nenzira naye kati neerabidde newenkomye those are hazards of but anyway mbadde banyumiza Ayatola Muganzi Ayatola Muganzi ampa omulimu mu car wash. Yes my friend ngoyoza emmotoka mu winter 1995 engalo nezinyogoga kati ate winter ekintu kyebakola ekiwere ekisiimula ku mmotoka bo bakozesa leather. Eddy njagala okole akantu kano olaba ono bbulu akatumunywa mu bukyamu no I don't do that. Kyoba okola Eddy kola bwoti nedda Eddy mukwasa essimu by that kuba alabika kyayagala esimu soko gitwale agimanye gweyagirekedde ngaakyali mulamu abaana balaba bomanya abeera balaba ate bakwagala nnyo abaana bange bakwagala. Speaking about mafumu nina clinic gyembaddeko wali ku mpulidde oginnyonnyola clinic eri oba kuba empiso ne weewuunya forest park your first mall. Just that clinic next to Standard Chartered Bank. Mbadde waawo. Bakubye. Ba tuli twali tumaliriza business. Basokereza. Bayina akantu kebanga. Obadde ogenze kwekebeza musayi. Bamukuba empiso kwanimo. Myezi mukaaga ngovugira mu bbanka. Akantu kebanga. Bagiyita P-shot. P-shot omanyi bwekola. Kati bajja ne bakusikako eno bakuba eno kusema nengene ne bakusikako amazzi n'omusaayi ne ezo contents ezo ne bazitabula ne balaba bwo matchinga biki byonna ebyo kati byennyini ate ne babikwata ne babizza mu animal ng'amazo bisengejja bafunyeko bye baagala ne badamu ne balayininga omanyi have you ever masturbated? Ebyange no we haven't. Ng'oli muvuka did you masturbate? No. Omanyi animal eriko omusuwa wano kati omusuwa ogwo gwe enablinga standing longer or shorter. Kati abantu abasinga I'm very uncomfortable with your conversation. Bino babitusomesa mu ssomero. Abantu abasinga they can't stand. In medical school they teach these things. Community psychology oyagala kutandika ku masquerade ngamba oli musawo. Wakola community psychology tokola mukati ali medical school. Kati uliriza. Ngambi kulinyo of medical school mwala wange yaliyo. Do you know the course units in community psychology? There's no medical. Omanyi trainer sex and what? Abantu babeerawo nga njakumuzaayo ku byakatolo bambi yamugamba community psychology bye yasomye biri mu why, when, where, who, what abo watambula 5W. Naye gwe omanyi nti okuddayo okusoma kwa inspirinze abantu bangi anti babamu abawumukati inspiration yasamira muri nedda. idiot. I have a lot of respect to people who go back and study. Yes. But inspiration bagyogerako naye kati tubalinze ku graduation bano tetwagala tubulira nange nzirayo ogwo omusuwa mwe bazza muli mwennyini. It's okay. Nze mukaaga nze ngenda langa atandi kwalino soko nandibadde wano ofa anze saluti ekola era kyembadde nkunyonyola nti kati olaba Eddy n'oyiwamu kano kokka muli mama alu wategeera nti the great linda kukatono nina abantu abampita taata abampita muko tubakuba ku ebyo twandiwezeza emitwalo 10 esebo awo wetuyitidde okutuukayo ogaye twogere kwani Okay, sometimes you can be so stupid. Chakadoma soina kayimba. Baka Friday evening. It's time for party. We gonna party till the Kankumalira ya mbozi ya kawosh. Kati tuliko. Kola boti mukasi. Che wali oli no kole Wimbledon. Kyali eki grave. Okuba serif. No genda ku Manford. Manford we wali exhaust we fulumira. Kati noteekako engalo naye my friend what happens
pain eba y'amaanyi engalo beziruguma ate n'owulira n'enjala nga zikola ki nga zikuluma but that is all I could do nga nkuba serefe moroka neyaka gwenoda ku bonnet si bonnet Manford eri mu engine walinga exhaust wezifulumirayo nenkwatako bwenti kati byakokya ngalo anti ng'obudde obuvuba bungi kati engalo nezuka zidamu jukira car wash basasula paka ateze kyere kyanemesa omusenege yali atu supervising ng'abaana bamubba agenda ku parking floor ya wansi wano najja nakikwana ojoza speed kata ne bakwokya pound zag no some omusenege onajja who wash this not me nanoonya abaana bono ngomala osenege basaddewa kati nze ka speed sigirina mukola mpola buli lwenjoza omusajja ajja n'asanga nga njiriko Kampala wavaayo oli bulungi of course ebyo byonna Jenkins yali ku adventure basically but having naye notegeera plan B abatulaba njagala bagamba ekinjogeza ebyo nze sirina buzibu mu kwogera mirimu gye nakola Bungereza. One, I want to encourage people mulekeraawo okutya okwogera emirimu gye mukola. Two, yenna abankubira ng'olina kyonvumamu oba oyogera ebitakwatagana weefudde embugwe oyagala nnyo Bobi Wine okusinga abamuzaala ne mukyala we osooka kumbulira nti nkola mulimu gundi ne bw'obanga you are a nursing assistant kiri okay ne bw'obanga you are a care assistant n'oba otunda manda ne bw'obanga otunda manda ne bw'obanga you are a cleaner nze naliko cleaner mogate nze nsobola okukuutira olaba bw'oba oyingira ebizimbe barrier ze basaawo ezo eza gold chrome actually it's not gold chrome it is bronze polishinga nze nsobola ogikupolishingira nolowooza nti gold olina ddi obudde ogirinawo oyiteko ewange it's okay anti nkyajinga mitwalo 2 parawo hey I can operate a hoover sawa zezo tukome wano kale nga betuvaawo abatulaba mwebale nnyo mwebalire ddala mwebale tuwagira by the way naye tebaleeta akajanja njagala n'okwebaza famire yange njagala n'okwebaza famire yange lwaki njebaza nze buli kyenkola ne buli lwendi I get a lot of inspiration, I get words of courage, I get help, I get money, I get freebies people watch them from my family. Buli muntu yenna kasita abeera nga muzzukulu wa area safu weeraga Serugunda ye jjajja wange yazaala tata owekitiibwa no yali musajja wa Kabaka to the extent nti Ssekabaka Muteesa owookubiri yamubbulamu n'oluguudo oluva wali oluva ku Lubiri paka baluta Weraga Road kati awo naye in particular ate awo bwenva waggulu awo nenzika ku baana ba Paulo Kiteke bazibumbira thank you because so many of them oye jajja bazi ye tata wono jajja wa LPC okay abana kujajja woyo bazi mbe yamulaba nga mutona yafa mwaka ki yafa 2011 LVC bamzala 19 bano bawangala Elvis wa 92 eno family ogiraba tonyumya ekibuuzo ekyo tokigeza olina ekibuuzo kye kyonyumya tuli mu mitwalo 10 tonyumya gasiya woyo tokigeza don't do the man has support me for all these years alina line ye yagikanyuganya togeza manyi gyolaga jako tuvona tosuula line eyo alina line eyo interview tugenda premiering after this one at 9 p.m. Nimrodi oluyimba lwo yaluwadde big up
full time era nangamba mwogera ku WhatsApp twogera era yalumpereddeyo mukasa ku bintu byatukoze ku Nimrod naye Nimrod mwogera ne mukasa nze Nimrod sogera naye but he's always in my inbox olaba industry eno etugatta biri birala ne bino birala edizoleka kweyogeza era olumba nalumuwange yalutaddeyo eno date ki ninako eyo date ki 5th April oyani Nimrod DJ alanga ki for booking eno D 21st March 2023 eno D 29th March 2023 oyani Nimrod DJ always communicating ever sending me messages do you see any reply no kutomudamu ne wali ndabyeweemu wansi wa uwa jindage nekana akantu ketunywa kalaye kakakuba mangu kakubye ndabye reply nyingi until next time mubere bulungi mweraba